Follow your fellow artists. I don't have that energy. Agamanyi gaba mangi nnyo olina okuba nga akoze gym n'ositula ebyuma n'olya emmere n'onywa obuugi n'ogwana kati kwata mwana gwese. It's a lot of energy. Follow your fellow artists. Ababikola badogo. I didn't say that, but as me, I would not do it. Kasita. Koza manya matufu gwani? Karole Kasita. Dena yangambe erinnya ly'ettuufu nalira. Kinamulindwa. Namulindwa. Gwe Namulindwa. Yeah. Karole Kasita likola money. That's also my name. That's my father's name, Kasita. Karole. Kasita is my father's name. Yes. Mweddira mbuzi ndiga. Mweddira ngabi. Ngabi. Onakola ki wano? Can you please talk to it's serious on agende? Bigenda. Bade simanyi be mweddira. Oyinza okuba oli enkoko nga gye weddira. Anyway, oli otya? Happy birthday. Thank you. Tulaba omukyala atudde wali. Ndukira omulabako mu ka video ku social media nga kazunga. She's called Grace Chakuwa Bambi. Tegedde kati she's a student. Nensi namuyigira ku TikTok yange akola challenge akakabi. In her condition, she was very happy. Ningamba, oh my God, I need to meet this lady. Just ndabeko ndeko naye kamere, and I make sure she's more happy than she actually is in this video. Yes. What was your birthday kwenyini? Nachi planning earlier, but you know things wobuzala omwana ebintu bikyuka. Oba oli awo ate omwana ate aradde. Kibalume muzala abammwe. Naye I'd planned that last week. Naye netufunamuko obuzibu, so we pushed this week nekigwa ku birthday yange. Nengamba tukole lumu ku birthday. Mama oli otya? Ebulungi se ngamba oti. Nalaba challenge nange. Nengamba obuvumu wabujjawo. It's all about believing in yourself. Wakola challenge z'abayimbi mmeka? Nyingi. Nyingi. Nyingi nnyo. Naye wawuli otya nga Karole Kasita mu bayimbi mu nyingi ze wakakola yavuddeyo na ku appreciate. Kimpadde nnyo essanyu. Nnyo n'ekisuseewo ne mmanya nti waliwo bensanyuse eyo. Yes. Karole Kasita obadde ye ng'omuntu omugoberera oba oluyimba lwe lwakunyumira n'ogamba? Ye ng'omuntu mbadde mugoberera ku social media platforms ez'enjawulo. Yes, ate nga mwagala nga nze omuntu. Yes. Kayimba akakupya kakubamu kino kama kobooko oba kuba nakulaba ng'okola buddansi n'ogamba ojja bufiira ku just ako kayimba kali mu vibe ne bw'obanga oli munyiivu nga oli mu mbeera ekibeerabeera ekyo bw'okawulira ofuna mulika w'omufuata. Why not? I'm a human being. Yes. Soko kulebu katini awo nga wali okola naddala awo mu ntebe sijja kusobola tugende wansi nkulageko. Oyagala kulaga kwani? Kuggwe awakana. Bannange nekanaawo. Kubana nawe ogamba wali nti mwakoze ki? Mwagizeeko tetu tunazina. Oli otya ng'ofunye lunch naye? Mpulira bulungi nnyo cause mbadde sikisuubira mu bulamu bwange nti oba sobola n'omumiitingako. Yes. Kinyongedde okumpa essanyu n'omukwano muli munda mu nze. Yes. Akwekolabo. Okuyima nakulabye okumanyi dance omulina. Ayaza akwekolabo ya ndoobo omuzina. Amina. Isabe nga tuli wano naye. Karole Kasita omwana ayagala kolabo either muwe oluyimba. Bannange omwana akugambye embuno osoma masikomo osoma ki? Asoma masikomo era omulimu gwe gwakola ku BBS alina emirimu gy'akola si? Yes, takolayo byasimanya ate tazina si muyimbi just okuzina tukolanga leisure time. Bakozesanga ba Vixen kati ye kyekigaana. Amala kubeera Vixen. Olw'olumu mu kayimba akamu tekijja. Amoyagala. Tekigaana. Oba ayagala enja muteekayo tewali buzibu. Agikuwe wamma kolabo. Njimuwa. Amina neyanzisa. Yamye mu kamera. Yeah. Grace kati birthday wange. Tight like this. Okay. Karole Kasita ngeri tuvuddeyo. Ku mazaalibwa go gennyini kyajja kitya aba Nigeria okuba nti n'oluyimba lwe mwakola olwa Muhammad Ali ne Fefe Busi luba nti mu East Africa lwe balonda mu luka? They had my album. Listen to my album.
and they wanted me to do a song with them, and they chose Muhammad Ali of all the songs. I think because they're inspirational and they can relate to the word Muhammad Ali. Tebamanyi Luganda, but the bamanyi Muhammad Ali is somebody who was a great person. So Watuira Gamba, whatever she's singing in Luganda, it has to make it has to make sense. Direction ya Muhammad Ali. So we're going to koloro of all the songs on the album to do them. We're playing our instruments. They sent us the instruments. We performed here. We recorded here the performance. We sent back and they're uploading it tonight on their channel. When did they approach you? When? Ngana Kazala, by the way. Wazala Dibozi. January. Mujan. Yes. And they decided to release the video on your birthday today. They wanted to release earlier. Nembagamba, let's wait a bit. Wesabira gifti. No, katinamba ne bala batenga ne birthday kozechi. Etuusi nanga let's. Waliwo wa celebration balufulumiriza. Nalisibawadde. We had some things omanyi muli mu Uganda bali Nigeria, things of transiting data, soko wereze soko muze edit this a bit, this is lacking, so it took us some time paka nekiba ntikiruddewo time gye twaplanga negana okolachi okola. And then we released the new song with Gravity. If we release our song, if that Glitch Africa thing comes, it will cover a new song with Gravity. I'm gonna give it some time. But now it looks like it's time. It's okay for them to release it. Streams Zenkanawa. Let me say on YouTube. Streams on that song was Remeka. Is that Muhammad Ali? Yes. I think it has the biggest views. It's the most liked song on my album. Like yes. There was a million. No. There was a million. No, there was a million. Our never followers were on Facebook. I think now I have 80 on Facebook. To be fun, okay. 428. Okay. You've been followed. A channel from Nigeria. I think I am in picking guy. When Uganda, to never aiming a Boba Luanida, then go single following. Then singer streams, but they have never been picked or chosen. Or would you not have with those streams for a reason? Yeah. I think my industry, everybody has their strength. No, don't say that. Everybody has their strength in this industry. Ola Inzo Kubanga has strength. She's good at her numbers give her endorsements. What you take it there? Over her numbers bring people to her concerts. What are you saying? Over her numbers, more business like shows and all that. Me, my strength is in performance. If somebody who's doing a performance, a live band, or a Glitch Africa, no Karole is a great performer. They are forced to reach out and be like, Karole, want to feature you on our platform because they know me as a great stage performer. Yes. It's not about how many people are following me or anything. It's about how I execute my performance on stage. Okay. Yeah. So strength here. Edim performance. No, nabo mbagala. But you don't look. One numbers abasinga batera time nze ntuse wano kati mundaba ntuse wano. Gwe ababo tobamanyi but you've been chosen. Mbamanyi bwe mbalaba ne numbers but I don't take time to go and look at the numbers up there. Only but Facebook I do. I mean Instagram I do because Instagram you only so attached to it. Commenting ne kubita kwatako. Undaba ne Facebook ne bidebera bio. Sibigenda nnyo. Bibalekera balwane n'ebyo. Tosa you unfollow your fellow artists? I don't have that energy. Agamanyi gaba mangi nnyo. Olina okuba nga akoze gym n'ositula ebyuma n'olya emmere n'onywa obuugi n'ogwana kati kwata mwana gwe se. It's a lot of energy. Follow your fellow artists. Ababikola badogo. I didn't say that, but as me, I would not do it. Agamanyi sigalina. So kitegeeza kiki gwe gundi yazzeeko n'akasente oba it's just a fame okumulisa yaba Nigeria? Of course, we all know that there is money on online platforms like YouTube and Apple Music and Spotify. So when our song goes up, we're going to share revenues from there. You and Fefe? Me, Fefe, and Glitch Africa. But don't you pay for Melissa, me and Fefe and Glitch Africa, yes. Ne Fefe again afuna.
So do we see you also shifting oba kufuna cause did it come with the connections to kulabe kongo kwa collabos na Nigeria or moving performing that side kumanyo move on mugene performing ira mu bara? I think let's first see how it works out when it comes out, and then we can see what happens after. Okay. Yeah. So it didn't come with a detailed contract into this is and this is going to happen. Neda. They want to first see how a Ugandan artist works on their platform. Then we can see what happens. When maybe artists, you always get excited so fast. You don't get excited and you ended up bisigara benato bigize o malirize nga tolina kyofunye. Wala bombuza namba za Facebook nga sizimanya excitement eriwa. Sina excitement is. Sina excitement yonna. Okay. Fast forward. Tuba tuliao. Waliwa nali ku Facebook ku Instagram oko ngatudde ndantunulire bigenda maaso ne ngamba bano luyimba nga lukadye lwe ba promotinga balukadye nnyo kusiganga mu promotinga kyo kyabadde ogwe ne Gravity naye Dias manyi Dias wanji tada kula interviews eyo nenga nekana kano kamanyira abantu obuzo bwekisero toyina magezi toyina magezi. But that song is not old. That song is 3 weeks old. 3 weeks luba lukyali lupya nnyo because it's big tekitegeeza nti lukadde just lwakuze at a very fast pace. But the song is still very new and it still needs a lot of promotion. Tutandika butandisa do promoting. Okay. So what happened between you and Gravity okutuuka nti yakoze comment ye yakoze post ye nova no commentinga ko boti ngolinga olaga ati no ayise bwe yandikomye? I want to talk about that because me and Gravity okolagana techava ku media. No, there were no cameras. Nobody put their cameras on me. Okola collab on Gravity. It began from studio on our phones. We called ourselves. That means Chinakugwera Eda waffe ku simu zaffe. I don't know who bought it in public. No, uchabadde ku kastoch posting already kibachize in public. Because oli yakoze gwe no replying again. Kati we're going to go back at sorting eri mu private temufayo mukitulekere. Akulabisa mu ngeri ki? Tananda bisaako. Ate mugambe muno ojja kuleetera okulowooza mu mwami wange atandika olowooza. Twabivuddeko ebyo Dias. Kati wakigo okifaako nnyo ffe twakivuddeko ekyo. Omuntu gwe nonno gwe Dias. Dias nga kwogera kweyensonga. Wandiwa online in-laws tutaasa bufumbo bwa Karole Kasita. Ngalamu in-lawing eri. Gravity ayagala bumalawo. Tonsalako kigambo. Tosala bigambo wano. I'm not saying anything about that. Singa kyogerako. Yo mami yakyala. Anakyala emeka. Nakitwala bifiba online in-laws twalina kitwala bi. Ebyange si byakuteeka ku online tibuli omwana. Karole Kasita muzwame yasobola okukyala ekifaananyi n'ekimu ekitavaayo. Kati gawakana. Sikulinako obuzibu. Kale abeere mwami, kale gwe nyumize emboozi, kale gwe ebufa kati nyumi, kale kati kambuuze gwe. Kale kati kankubuuze gonziremu. Akyala ddi? Owo? Nanti muna ebintu ebyo si birungi okuba nti nno bakuzadde mwaso katonda dinde wakubiri. Ngawe ngambe Dias. Ensonga zange ez'ewaka ewange singa zikunnyonnyola tezikwatako. Wadde n'eddakiika n'emu bweti. Kati yo kwanjula kwadde. Oba buli mwana najja ne. Yesigala nsonga y'awaka. Buli mwana najja n'omukolo. Dias nkoye. Nkoye. Nina emyaka egyetegerera ng'omuntu okukola bye nina okukola ng'omuntu omukulu. Emyaka gyempezezza egyetegerera. Bwemba sigyogedde newemba njogedde buli omu alina emyaka gy'amanyi mu mutwe gwe buli omu asigaze gy'amanyi.